This is Ground Media UG. Someranga mudde. Nye waliwo akawala kakwano kange nga bwalaba kano ka Maureen. Bwolera bigambo ebyo. Ko kalinga mu kisulo. Kati kaba kadde mu kisulo nga nina ekirozo nti bajja kantwalako. Kakati ne nkayimbira akayimba nga nali oluyimba necklace nali ndwimbidde omuntu mu. Bamitanga Julie no. Kati ne nyimba necklace yo Julie jindekere. Olide wedde kolina okundekawo naye yo gyosomera mu abaana buli nkityamu nti olifuna nsinga kati kyenva nkusibula nga nkaaba naye kale Julie genda osome naye noleta necklace yo njisigaze wotolinda birekweyo nga buli lwebeeramu obulago bwange yengumye okuba omwe. Yes, kakati mbangendo kafulumya mu mbeera eyo lumwe nenyumyako ne Aunt Maria Mudagire nangamba ebintu bijja mu levo y'essomero oluyimba lugabe buli omu lukole ki lumukwateko so nenkyusa nenva mu ekifaananyi ky'essomero ajja gasita yennyini Ronald Mayinja, the man himself at 47. I say, but you will watch out for the music. I need to be Okay. Nja kusaba soda y'okujja n'abeerawo tuvugereko mu ngalo Maureen nantume tweyanzeege mukkirize neme kuwonona budde bungi Mayinja tuyiseemu wajja atandikidde bizze bitya kyekiriwo then she the girl herself ajja tutegeeza tike gye bazitunda concert egenda kutambula etya baani abamuwerekeddeko manyi mwina viewers bamwe ab'oluzungu readers ab'oluzungu babloga bagala okumanya oluzungu n'ennyimba z'amanya za Luganda naye mwekuba muyinza okuba mwina abammwe aboogera oluzungu she will take us through mukkirize mbaanirize era mbanjulire the man himself the star Ronald Mayinja from Mayinja Gomba mutuule doza prefer abamawulire Mayinja yogerako eri abantu bano mumvere microphone atuwulire kyala n'abaana. On top of that emulimu gwange ni musajja muyimbi nebaza bannamawulire mwenna okuba nti muzze wano ku conference yaffe ku lw'ekivulu kyaffe All is God kigenda okubawo nga munana ku Serena Hotel mu Kampala. Ronald Mayinja ayimbidde ebbanga takyabalwa mu bato takyabalwa muki naye ku mulundi guno nawulidde nga nina ebbanja eri bannayuganda nga sikolangayo ku concert deserving their support towards me. Ebbanga lye bampagiridde mbadde nga ali mu rehearsal okwegezaamu nga sibawangayo concert ejja mu buwagizi bwabwe nga sibawangayo concert ejja mu Ronald Mayinja. Lwekyo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu Women's Day nasazeewo okuba nti enkola concert eyo ejja mu Ronald Mayinja n'embalabi be. Bw'okola ekintu ekisanyusa omukyala oba okoledde eggwanga lyonna kubanga ffenna tuzaalibwa bakyala concert eno gye tugenda okukola nagiwaddeyo
ku lw'abamaama ababonaabona ku mirimu gye bali, ababonaabona mu bufumbo mwe bali, abayita mu mbeera ezitali zimu. Nina ennyimba nnyingi ze nnyimbye, ezimu nga zikwata ku mbeera yaffe eya bulijjo, ezimu ku mikwano, ezimu ku ddiini n'endala bwe zityo. Zonna njagala nziggyeyo background w'ennyimba ezo ku lunaku olwo nga 8. Manyi nti abantu abali wano mwenna temundabangako nga nnyimba. Mugenda kundaba nga 8. Era nkitwala nti ebbanga babadde bandaba nga nnyimba, awo mbadde ngatta nnyimba. Manyi bw'oba onookola show sooka n'ogatta ennyimba. Kati nga 8 ennyimba ezo zigenda kutandika okukolanga mu shows, era mujja kuziraba. Manyi nti shows endeeta zigenda kukyusa endaba ya art mu Uganda, bwe tutandikira we tugenda nga tudda mu maaso. Nolwekyo bannamawulire mbasaba turipotingenga positively naddala ku industry, ku music industry ya Uganda, kubanga bituteekayo tebikyali byaffe ffekka nga ggwanga, wabula bivuganya n'ensi ezitwetoolodde. Tebikyali byaffe ffekka nga ggwanga. Essaawa eno bw'okola show omunagana agiteekamu n'agamba Uganda bakoze bwe bati. Bw'okola show omunigeria agiteekamu. Kino kye mukola, omuntu bw'alaba bannamawulire abangi nga mmwe agamba ate Uganda batususseeko. Era naalisabye singa waliyo ate naffe atukwatira bannamawulire bano, namwe mubakwata otyo, so that tubasigaza na kino kifaananyi kirungi. Nolwekyo tutumbule music wa Uganda okumujja wano, okumuzza waggulu. Mwebale okunnwanirako okuba nti Ronald Mayinja making this show a success. Mwenga bwe muzze, thank you. Mwenga bwe muzze, manyi n'abatulaba bagenda kujja mu bungi. Buli eyeetabye mu sheeno kitundutundu ku buwanguzi bwayo. Bannamawulire tubawa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo, kubanga ne bwe twanditudde wano nga temuliiwo tewali yalitegedde bye tukola. Nolwekyo bannamawulire tubeebaza nnyo 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 nnyo. Mbasaba mu lugendo luno Ronald Mayinja lwendiko, olw'okuba nti ngatta ettofaali eddala ku music wa Uganda, munkwatireko. Munkwatireko tutuuse olugendo luno. Music omutandika bw'omu naye tomusobola bw'omu. Olimba olutandika wekka, naye gwe ogamba nti onookola show weetaaga munnamawulire, weetaaga wa radio, weetaaga wa TV, weetaaga buli muntu. Olumu tubanga tufunaafunamu obuntuntu naye obwo bwa Luganda tubeeramu obwone dududududududu. Naye ate tulina okutereeza kuba ffe n'ekitugatta mulimu, omulimu ye Mukama waffe. Kati njagala mbabulireko ku buyigirize bwange. Nakyo nkyogere? Bantu baagala kumanya Mayinja yaani, yatandika ddi? Si mazaalawo, kubanga ekyo kye bansabye naye nensangibwa n'obwange ku mutima, naye nga kambukozese kasita tuli ku mazzi ate tulagawo. Otegera bulungi? Tuseeyeeya tewakyali adda ku lukalu. Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja Mugomba. Yazaalibwa mwaka gwa 1976. Mudde ebintu ebyo. Ronald Mayinja yazaalibwa Mpenja Mugomba. Nazaalibwa omwami n'omukyala abagenzi, omwami David Ndawula n'omukyala Joyce Namuddu. Nasomera Mpenja Primary School, nenvayo ko nensomera ku kyalo bakita Lugaaga Primary School. Eyo naye era Seguye Maddu mumanyiyo. Eyo gye nava nenzija e Kampala nensomera ku Namirembe Primary. Namirembe Primary bagitanga Namirembe Ifat, naye kati bagita Namirembe Primary.
awo nava nengenda St Peters Nsambya. St Peters Nsambya mumanyi weeri. Nsanyusa okulaba ssebo. Awo St Peters Nsambya we nava nengende Nakawa. Nakawa gye nava awo saamaliriza bwe nagende Nakawa saamaliriza ne ntandika ebidongo n'enkuba ebidongo binziza eri kati ate bwe mmala okusetolingamu nga byonna mbirabye nenzirayo Makerere University. Eno Makerere University nzizeeyo nga ndi musajja mukulu nno n'omukyala n'abaana juzi wano bantikidde 2019. Nekolayo degree ya social sciences ya mbeera z'abantu, kumanya mbeera z'abantu. Kyenva mulaba nti olumu ne bwe tukaayana ne bwe tuyomba Makerere yangunjula yakinjigiriza nti abantu olina okuyiga enkolagana gy'okolagana nabo ennungi. Ankomedi ki ekirala kye? Endowooza bajja kukubuza ebibuuzo katugende bw'oba omaliriza. Sofa byebyo okujjako nga bwe tuli mu kadde akaffe anayagala anaabako kyambuuza. Essaawa ena beetuuse Mukama ebyebibuuzo. Mukkirize bassebo ne bannyabo. We are talking about the show ejja okubeerawo nga 8 Serena jayo n'omukyala herself. Let's atuyise mu show nga bw'eneetambula selling points gye ziri, what times the show. Nalongo Louis abekto alwadde ne Mayinja nyama yogerako eri abantu bano. Mbalamusiza mwenna abamawulire abangi ennyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala kujja. Omugole w'olunaku Mzee Ronald Mayinja, Ankomedi, Keti, Jose, nange mwebale okumpa omukisa guno nembeera omu ku ttiimu eno. Olunaku lwanga 8 March Serena Ronald Mayinja at 47. Abawagizi ba Ronald Mayinja mwenna mumumanyi, ennyimba muzimanyi, ezabanyumiranga nakati ezibanyumira bujje Serena ejjule. Tweyanziza Anza kwasaganya marketing of this show. Munansonyi wangenda kwogera Oluganda n'Oluzungu. Kola Luzungu. Muzikiriza nkola Oluzungu. Aban TV weeri ba Luzungu. My name is Nalongo Lewis. Mon TV muli ba Luzungu. Age at 47, old is gold. Thank you so much for coming here. First and foremost, this show is to celebrate music, celebrate Ugandan music, and celebrate Ronald Mayinja. So tubadde tubasaba mujje nga 8 March. 8 March is 8th March is Women's Day. Olunaku lw'abakyala. And we all know abakazi bali very important to us. Nange kennyini atwala ekino ekivulu ndi mukyala. So I'd really appreciate nga abakyala muze mu bungi ne mutuwagira ne twewagira kozi wompagira nange majja kuwagira elsewhere. So ekivulu kino tugenda kukikolera ku Serena Hotel. Mwenna mukimanyi experience ebeera mu Serena tebeeranga experience ebeera outdoor. Tuyina production eli massive, tuyina sound omulungi, tuyina stage appearances ennungi. We have so many artists on stage. Abagenda owerekerako muyimbi gwaffe Ronald Mayinja. Tuyina ebirungi bingi, tuyina seat settings nungi nnyo. Buli omu agenda otuula abagenda kubanga alaba oba otuddewa oba wa. We have the best production for this show. Tetwagala kola nsobi yonna. So nolwekyo nga 8 tukowola buli muntu andaba ku TV, ampuliriza ku radio, andaba ku social media. Tubegayiridde mujje tugezezaako pushing. We've been using Snapchat, TikTok, Facebook, buli wamu weetuli, Twitter, buli wogenda sangayo old is gold. Amanyi mangi ge tutaddemu so bambi temutuswaza nga 8 mujje muwagire Ronald Mayinja. Tickets tuzitunda ku Serena Hotel, tuzitunda ku Jude Color Solutions, nange kennyini Nalongo ntunda ticket. Tuzitunda ku TK Fashions ku Galilaya, tuzitunda ku Pakalast, tuzitunda ku Pacific Bond na Janankombi. Also tukirira manager Jose
naye alina tickets so tosobola kulemererwa kugula ticket kujja mu kino ekivvulu banaye muwagire Ronald. This is going to be a concert one of a kind abantu abali balabyeko ku mirimu gyenkola bamanyi nti nkola ekintu nga kiri perfect. I do everything to perfection. So tubegayiridde tuyambe mujje ate temugenda kwejjusa. Actually mujja vaawo mutubanja ne show nga muwagala tubawe Ronald Mayinja extra all this gold. So come 8th March Serena Hotel emmeeza ya milioni 3 tickets ordinary ticket ya mitwalo 10 ateko yemmeeza kugirako ekyokunywa n'ekyokulya. So who they want to come experience ya Serena nga olya kamere wawulira ku music omulungi abayimbi bammwe abasinga bwe mwagala bagenda kubeerawo ndooza n'omukyala Maureen mumulabye. So we have so much support from artists abamu tebasobodde kujja naye tulina support yaabwe. So come 8th March Serena Hotel tugenda beerawo mu bungi. Thank you so much. za Ssaabasajja Kabaka naye yali Lubaga awo ng'asaba yali Lubaga mu kereziya kyenzijukira naye bwe yali amaliriza ebigambo bye n'agamba mwebale naye nange munsabireko ekintu ekyo nno kimu kyannuma teyayogera birala naye yagamba mukole ki. So nasomeranga mudde ne waliwo akawala kakwano kange nga bwolaba kano ka Maureen buwulira ebigambo ebyo ko kaalinga mu kisulo kati kaba kadde mu kisulo nga nina ekirowoozo nti bajja kantwalako kakati ne nkayimbira akayimba nga nali oluyimba necklace nali nduyimbidde omuntu bamuyitanga Julie no kati nenyimba necklace yo Julie gindekere olidde weddeko olina okundekawo naye yo gy'osomeramu abo abaana muli nkityamu nti olifuna nsinga kati kyenva nkusiibula nga nkaaba naye kale Julie genda osome naye noleta necklace yo ngisigaze wotolindabireko nga buli lwebeeramu obulago bwange yengumye okuba omwe. Yes kakati so mbangenda okukafulumya mu mbeera eyo lumu nenyumyako ne Aunty Maria Mudagire naŋŋamba ebintu bijje mu levo y'essomero oluyimba lugabe buli omu lukole ki lumukwateko. So nenkyusa nenva mu ekifaananyi ky'essomero nenkigaziya. So akayimba necklace bwe kato bekajja tweyanze weebale nnyo kubanga osoma naye ng'oli mulaavu weebale nnyo. Abuuzizza nti wawulikako ng'oli bweru n'okomawo kati wanomola okuyimba era oddayo oddemu obule. Okay neyanziza sebe ekibuuzo ekyo Eclipse okimya essente z'abantu. Ebulaaya eyo ndowooza ebbanga linaakamalayo eddene lyali ya myezi nga 6 era nze ndi musajja wa kuno nakomyewo kuno ebulaaya famire yange gye nali ntutta abaana abo bagende basome emisomo gyabwe ffe tukomewo wano tukube endongo tuyiribe n'olwekyo sidda Bulaaya mpozi okukyalayo naye ng'emirimu gyange gyonna gya ndongo era nkomyewo ndi Uganda basema. Omulala era ku mazzi ekisooka twagambye nti old is gold oba tugambe obukadde magezi oba kiki ofuna bulungi ekyo nakirowooza neŋŋamba kati kapyaki bannamawulire bano balabye ebintu bagenze tuba tute mu zi conference kikye mutannalaba neŋŋamba kati akapyaki gana amaato bajje tubeere ffenna wamu tunyumize ku lyato n'olwekyo nalowooza ekifo ekipya ndowooza kye kino ekimu ku byo ekibadde tekinnaba ate kubaawo n'abala bajja kitandika ffe tukisoose n'abala bajja kikola. Tweyanziza ekyomukyala ebyo bijja kuba ze surprise zaffe ziri wali mu show zojja okulaba. Weebalise weebalidde bassebo ne banyabo omwami osaati enjiro ye Ketti mutunze mu kamera ewunyiza kuba ono mukama wange muzeeyi wange mbadde naye mu Eagles Production nembeera naye mu Golden Band ndowooza essimu ebeereemu egamba Maureen jangu tukole kino tewali gamba nti ate kandabe ono mukama wange. Tweyanza kuviira ddala mu Eagles Production najja mu Eagles mbadde nkolamu emyaka gyonna gye nnyimbidde ye band mwe natandikira
ndowooza yeyo enkolagana yaffe okubeera nti mukama wange. Oyingira ddi mu Eagles? Nayingira Eagles mu 2004. Olongo vaawa mu katale kaawa? Ngamba waka. Wava waka. Okay. Yes, mama. Gender balance?